badde nsoma kati currently okulaba nti waliwo president mu nsi yonna asobola okuba nga ye president ng'ate mutabani we ye muduumizi w'amagye. Nagenze okulaba nga tekiriiwo. Bino byonna baali bikoze naye nga tebapanikinga. Nga kati boolaba abaana ba NUP bonna be bajjuzza makomera ne baleetaleeta ebiboozi bye tuyita diversion. Nuupu yanzibye akalulu ate ali mu buyinza byakalulu abavubuka bonna civilian youth of NUP bonna babawamba enkya negwe bateeka makomera bwe bateeka obunanka bw'essasi maka gaabwe n'obwambalo yamba. I think everyone is a fool. Kati twali badde tugaba mukulu Muhoozi ffe twakimugamba kuba babatenda boogerako batemu nnyo ate bazibu nnyo. Twakimugamba nti asobola okuloota nga pulezidenti w'amaka ge waabwe wa famire yaabwe pulezidenti w'ekyalo kyekwafa naye kyatasobola kulootangako kuba pulezidenti wa Uganda. Eno Uganda ndalamukko ku y'ekinaana gye baawuddiisa abeeruweero kati bagabira obusooda n'obuceere ng'omukulu akomyewo okubajjukira. Eno Uganda ndalamu ogenda kusanga civilian naye nga mu trainingemukko kusinga mu magye. Omusange naawe omufiiringe kati bwenda bennaku mufiiringa bafuutu soja abatalina mundu noza musirikale ng'awamba fuutu soja n'amuteekako ebinaakanaaka. Kiri munda nkugambe kifumba mutuku. Kifumba mutuku tokibuuzo olaba omukka guteta ate obuuza ki ekiriwo kiri munda kifumba mutuku. Omukulu ekisooka emyaka bagambye awezezza 8 si 8 era kizibu nnyo okusanga minisita wa mugamba nti gundi tosobola bonna bali wali igwe ne gwosubira nti this person can come n'amugamba nti Mr. This is a sovereign state of Uganda teekateeka engendayo. Oyinza okweraba nti oli wa kitalo nnyo kubanga otadde buli kika kya mundu kyonna okikola kikwetooloola olina ne ba psychophants abakwetula. Kakati ne Mugeno Muhoozi abadde ne ba psychophants ababadde bamugwe asooka n'aba ne psychophant we bamuyita Balamu Balugahale. Kati minisita yali ategeka bivvulu n'avaayo mu bivvulu n'agamba ono yasaana okuba president. Among n'abantu bano they are not serious people. Ne bavaayo ne bagamba omutegesi w'ebivvulu atugambye mbono yalina okuba president. Netubuuza mutegesi w'ebivvulu yategerera Uganda. Neffe twamugamba Uganda is not a dynasty. Muyinza okweraba emmundu nga zibeetoolodde ne bakajjajjatta ababawaana n'okuba nti all institutions z'eggwanga zonna muzisse n'amagye ne mutuuka nga bwe muba muwandiisa ab'ennakaseka ate mubajja mu district ndala ne mulowooza nti every Uganda is but it's not likely to happen. Nkwanirizaako nate nkutegeeza nti ku Yugi Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza mukwano gwange eyo nayo nagyo osinza okuba nga otuwuliriza kutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo. Nyongera mu maaso n'okulamusaako baganda bange abali diaspora abali emitala w'amayanja abali e Canada abali e Saudi Arabia abali e Dubai abali Nairobi abali South Africa nammwe mbalamusizaako nnyo mwebale nnyo kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati muganda wange ebigambo ebyo obiwulidde bulungi nnyo wabula gwe ate nakuba nga osubscribinga nawe kubiriza genda maaso n'okusubscribinga olabye Lutamaguzi kyakoze Muhoozi saako ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ensonga agirumizza bunnabwala. Kakati ye ensonga yeeno erimu eggumba agamba nti kyagezaako kutegeeza nti abasajja bano bazanyidde ku bannayuganda ebbanga ddene ke kaseera bakirializing bakifiiringi nammwe ababakampaninga mwe nga muli bannansi nammwe munyigirizibwa kyekimu nga mulaba eggwanga liwaba ne mugenda mu maaso n'obbasuuta nti mukole kino. Abadde nga agezaako okubalabula n'okubategeeza nti ne gwe musuutasuuta ne gwe muyimirizaawo takyalina maanyi gatengerera kubanga omusajja awedde ku mpagala. Mwandibadde mulaba ebitwala eggwanga mu maaso. Kino kiringa kuddira kitooke ng'olaba mu butuufu tekikya wakitemyeko edda ettooke ate okiresse okyakifaako okyakifukirira kyongere okuba nga kikuwa ettooke. Kitegeeza kiba kikaddiye kiba kyetaaga kuvaawo kiwummula. Otherwise nawe ojja tuuka ekiseera enjala ekulume nga weebuuza enjala ekulumira kikumbe walemererwa okusimba amatooke amapya
n'olekamu biri ebikadde ebyakongoka. Kakati nze nange nengenda mu maaso nga nkubiriza bannayuganda, newankubadde muli mu gavumenti mweyagala, mulya buli kimu kye mwagala, naye mulowooze ku ggwanga lyammwe engeri gye liwabamu, kubanga muzadde abaana bammwe n'abazzukulu bammwe mugenda okulekawo. Wandibeera nga ggwe okaddiye tebikkwatako, naye ate fa ku muzzukulu wo gw'otaddewo, bijja tuuka ekiseera bimukwateko. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, so nja kukubiriza muganda wange ali eyo, sharinga vidiyo eno, commentinga, subscribinga, esobole okutuuka ku basajja abo basobole okuddamu akategeera, bategeere kiki ekyokukola. Baffe twandibeera eno nga tulowooza ekyokukola bakimanyi, so nga ate tebamanyi kyakukola. Embeera eyo nga ekyokukola tebakimanyi muganda wange, so tulina kwebeereramu netusobola okuzuukusa bano bannaggwanga obwongo n'emitwe gyabwe gye baasulika, ne tubategeeza biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, kiki twetaaga okukola, ki ekyetaagisa okuba nga tuteekawo improvement mu standards of living mu ggwanga lyaffe, kubanga eggwanga liryo. Eggwanga si lya mwami Museveni. Ekyo Otafiire yakibagamba dda, nti singa libadde lirye yandibadde tajja mu mmwe kubasaba kalulu, naye okuba naye akimanyi eggwanga lino bamulondamu bulonzi, ensonga waaki ajja mu bannaggwanga okunoonya akalulu n'abasaba akalulu. Kale mukwano gwange kutegeeza nti sharinga, commentinga, subscribinga. Mbagala nnyo mwenna abeekuumira ku Yugi Updates TV. Mwebale nnyo okuyimusa mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mweraba, tugenda kuba nga tukomawo.